Ngatana simbola kugenda Butambala ne Gomba akwadde kina kini mpipindiro bali Kyagulanyi Center Masse kusinkana bannamawulire ku kitebe kyabwe Makerere Kavole asizidde n'asaasira abasuubuzi bafiiridde emmali yaabwe Oluvannyuma olw'ogwonna kivu okuli mu kuzimbibwa omugaga Messi Kigundu okuvuga amazzi agavudde ku namutika w'enkuba ne gayingira mu bizimbe ne gono n'emmali y'abasuubuzi. Nange ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi agasaasira bannaffe mu Kampala abafiiriddwa obulamu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mataba gano agabaddewo n'okusaasira bannaffe abasuubuzi olw'okufiirwa emmaali yaabwe. Kati amataba bwe gayonoonye emmaali yaabwe ne gayonoona n'obulamu bw'abantu y'engeri y'emu kasasiro gye yabikka abantu ekiteezi. Kyagulanyi yategeeza nti bayingidde bannamateeka bagenda mu kooti okuwabira omugaga Hamo n'ekesi basobola okulirira abasuubuzi abafiiddwa emmaali yaabwe. Kyagulanyi yategeeza nti kyekisera abasuubuzi balimu okufiirizibwa awatali kuliririrwa. Mwe baganda baffe abasuubuzi ffenna tuli basuubuzi naye omuba muwambidde bintu biri mu konteyina bye tebyafudde mazzi ebyo byafudde mazzi n'abalala ne lugenderamu obulamu. Yesabandisi w'ennipi David Luisi Lubongoya n'akulira olululu gavumenti y'Olusenyonyi nabo boogedde ku kyabasuubuzi okufiirizibwa emmaali yaabwe. Tubayambeko okugenda mu kkooti kubanga bano bwe bali mu kukola nti bagenda kuwa compensation bwe batubadde boogera ebbanga lyonna. Omwami Hamu nga bw'akola by'akola ne KCCA temuvunaanyizibwako kubanga teyamuwa approval ng'abakansala bwe basaba. Twabaddewo supervision nti kaakati oli mu kuzimba mwala making sure tokukendeeza gulina kugejja tozibikira gano mazzi n'ebirala ogambye mwala naye ate tulaba just akeedi. Kati ebyo byonna tubibanje mukyala Minsa Kabanda ne technical team. Bannamateeka Kyagulanyi bataddewo bakulembeddwa omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende ne Samuel Moyeze. Ono kanso Muyizi ne Honorable Shamim Malende be balooya abagenda okukulemberamu mu nsonga y'okubanja compensation y'abasuubuzi abafunye obuzibu. Ng'amaliza Kyagulanyi n'abakisi basimbudde okulekera Butambala wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Eyo najayise ku luguudo oludda e Masaka entambula ekalubye okutuukira ddala e Butambala gyakubye olukuŋŋaana olusoose. Kyagulanyi olukuŋŋaana lukubye ku muzikiti gw'ekibibi ng'eno abakulembeze bamubuulidde ebibasoomooza omuli obubbi bw'ettaka n'ebirala ne bamusaba bw'aba alondeddwa abikoleko. Mu kwogera kwasibye abantu b'e Butambala olw'okumwaniriza Musanyo. Sikaali w'ekibibi bw'aba takyanoga mu caayi mujja kulonda umbrella sikaali ajja kunoga mu caayi. Omuvubuka apulaninga okufuna visa ogenda okola obwakadaama kigenda kukyuka kitya. Abasuubiza nti singa wangula agenda kukola ku nsonga zonna ze bakonyeeko. Bw'avudde e Butambala agenze mu disitulikiti y'e Gomba ng'eno naye asanze abalonzi bamulinze. Kyagulanyi abasabye okumwesiga ng'abantu b'e Gomba gye bamusala bamulonda okusobola okubakyusiza embeera. Obulamu bwe bugenda kukyuka butya. David Tamale yakusakidde guli ku lwa Bukedde TV.